head of the construction unit in the police. Mu kaweefube w'okutumbula embeera z'abasirikale mu nkambi zaabwe, aba kampuni y'ebizimbisibwa eya Stonch Machinary batondedde poliisi ebyuma ebyeyambisibwa mu kuzimba bibayambeko okuzimba ennyumba z'abasirikale basobole okwanguyirwa omulimu guno. Mu babawadde mulimu ekyuma ekitabula enkokoto, wirubalo, ekiggumiza wamu n'ekyo ekiyamba okuweereza omusenyu. Omuduumizi wa poliisi ya Uganda General Kale Kaihura asiimye aba kampuni ya Stonch era n'asaba bannayuganda obutabasuulirira babakwatireko okuleetawo enkyukakyuka kubanga mulimu gw'amaanyi. Like the spirit of our forefathers. Wanga muje bulungi bwansi. That should be the spirit. Everything will fall in line. First, seek ye the kingdom of Wanga muje bulungi bwansi. In English, the kingdom of service. Real service. Then everything else will come unto you. Thanks to our engineers. Police. This is very exciting. It's a movement. Real revolutionary movement. We can do it. We ourselves can do it together. Obandi Kenneth omu ku bakulembeddemu enteekateeka ya kampuni eno agambye nti poliisi ekola omulimu gw'amaanyi nnyo okulwanyisa obumenyi bw'amateeka era nga mu kaseera kano tebalina kubasuulirira era nga kino bakikoze kubaddiza. For the good cause of setting up the accommodation facilities for the policemen and women. It's a struggle. We can see they are trying to move it from the base, so we decided to give them equipment that can help them right from the foundation to start. Kabufuwe w'okutumbula embeera z'abasirikale mu nkambi zaabwe yatandika mu mwezi gwa musanvu w'omwaka guno era nga ku kitebe kya poliisi e Naggulu bakuzimbawo goloofa omunaasula abasirikale. Brian Katende ne Stephen Kibwika ffe tukusakidde eggulire lino ku Kingdom TV amalindirire. This is Kingdom TV.